Gwe bayita omukyala wo. Oteeka okubaagwa mu biti bino ebina. Yes. Church marriage. Nga wamutwala ennamirembe oba erubaga oba mu church y'abakatoliki bonna, mu church z'abalokole. Mu bipi jaga kitegere church. Omutwala erubaga namirembe oba ku church z'abalokole. Ekirizibu okugatta. Ekyokubiri ye bannaffe Muhammadandi. Kibuli. Nga omutwala ekibuli wali ne bamuwoowa. Ogwo si mulundi gwakubiri. Gwakubiri. Ogwokusatu obufumu bwe tuyite wa DC. Ewa DC. Civil marriage. Bwetugende wa DC. Civil marriage. Ne batugatte wa DC. Ogwokuna nga wamwanjula mu bakadde be era ne bakutolera n'ebintu, notola n'ebintu. Ne bakuwa omukyala. Bw'ataba mu biti ebyo ebina. Ne bw'oba oludde naye emyaka 7 nga mulina abaana 5 mu 5 aba mukwano gwo. Era tokkirizibwa nze kunsangana mukyala wo nga teyayita mu nkola ezo gwe n'ogamba nti onkodde mukyala wo. Ku byonna sirina kye nnaakoze nze. Akyali mukwano gwange mukwano gwange. Mukwano gwo. Era tosobola wadde okuntwala mu kooti. Nze nkutwalayo okuntataaganya abantu ababiri abakulu okutusanga nga tunyumye ebyaffe. Niyo ndagedembe galiyitirivu nnyo. Sidembe. Gamba mbamba tata ne bamba mulinamu abaana bange bana. Ne baba 17. Ne kusanga naye gamba mbamba tata gayiza mu dembe lyamu. Kanchi kwangu yize. Kanchi kwangu yize. Bobera ne mukwano gwo. Yes. Nga toyise makuba ago kufuuka mukyala wo. Tebakulabangako Mengo, Manya Lubaga oba Namirembe. Togendangako wa DC. Ekibuli toyitangayo. Ewaabwe tebandabangako yadde. Ewaabwe tebakulabangako. Nomala naye emyaka 7. Tukwatagana. Ne muzaala abaana 6. Leero lwakumeka, leero nga lwakutaano. Nofuna akaana kakampasa ak'emyaka 2. Buno peti buno bweyise nnyo. Nokakuba empeta ku lw'omukaaga. Ku Sunday nofa. Ku Monday amateeka gamanyono ye mukyala. Nkugambye amateeka tugino gatunulira mu butuufu bwago. Ne bwe mbakano kakampasa sikalina mu mwana n'omu. Tekeetaga kuzaala mwana n'omu. Nina omuntu wange ndamuzaddemu abaana bayitirivu nnyo. Tubikoze ffenna. Amateeka tegamumanyi. Gamanyi nga mukwano gwo nesinga mukyala wo. Nate tukomyewo ku emboozi mu UG. Ate era ne ku trendi Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Nenga ate era tukkiriza tujja kubeerako ne w'omusajja waffe Selector Williams Greenland Broadcast. Rojja kubeerayo mpolampola sebo tusasana mu wanga gonna. Tuberenga ensonga tuzikwasaganya n'obako kubanga butambula bulungi nnyo. Tukwaniriza nnyo webale okutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Tukwebaza olw'okukkiriza tubeera nga tukuweereza ate n'obanga otulaba bulungi nnyo. Mwebale nnyo mwebadde ddala banaffe abali ebunaayira ate n'abali wane waffe ku butaka. Kikulu nnyo mwebale okugoberera ensonga ezikwata ku ggwanga n'ebirala bigwa mu kkowe eryo. So wetuli nnyo agange nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Kanso Innocent Tegusulwa omusajja munnabyabufuzi, musajja musomesa, ate nga musajja munnamateeka, ate nga n'ekikulu ennyo nti musajja munnamawulire. Tuzze tubeeko n'ensonga ze twogera ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye nga njagala okujjukiza essomero lyaffe baliyita Diamonds Primary School Budo Kimbejja. Akekasaati kano mwennekedde akalungi ennyo akalabika obulungi. Essomero lino liri Budo Kimbejja. Era nga wetwogerera essaawa zino bannaffe aba boda twabakozeemu omulimu ndowooza mubulaba reflector tugenda kuyita mu bitundu eby'enjawulo nga tububawa mu ngeri okubeera nga mubeera smart nnyo era tuze abamu babufunyeeko naye obukyasigaddewo butonotono nabwo tugenda kuba tubukwasiganya bulungi nnyo era tubeere nga tububawa. Diamonds Primary School Budo Kimbejja ssomero ddungi nnyo, ssomero liri lya mutindo. Divyo ddala ku mwana asookerwako nga bamusomesa n'okumubangula n'okumulabirira obulungi okutuuka ku kibiina kya P7. P7 omwaka oguwedde bakola bulungi nnyo. First grades zeetalaawo ne second grade. Ne second grade zaali ntono ddala naye nga bakola bulungi nnyo. Kakasa nti nno bw'otwala omwana ku Diamonds Pre and Primary School Budo Kimbejja wamma ggwe ojja kufunamu enjawulo. Balabira bulungi abaana, babalisa bulungi, abasomesa
omanyi okulaba okumanya omwana wo nti ajja kufuna mu ekyo ky'omutwalidde ku ssomero olyo olaba mbeera za musomesa endabika ye ne kugamba n'ennyaniriza y'essomero n'ebirala byonna awo omanyira nti nno omwana wajja kuba aba mikono mituufu naye bw'otwala omwana ku ssomero ng'omusomesa afaanana nga bw'ayagala omanya nti ate omwana ali mu kabi naye Diamonds abasomesa balabika bulungi nnyo bakugu batendekebwa bulungi enkwata y'abaana emmotoka ezitambuza abaana weeziri swimming pool ku ssomero weeri ekisaawe kiri ku ssomero ekya basketball n'ekyomupiira ogw'ebigere n'ebirala byonna kwegamba Diamonds ssomero lya njawulo nnyo liri buddaawo so ddungi bw'otuuka e Buddo okwata ekkubo eridda e Buddo otambulako kilometers ntono nnyo era ekipande kiba kikulagirira paka lw'otuuka ku ssomero naye gwe yali agadde okugamba nti no njagala kutuukayokko naye nga njagala kusooka bakubirako essimu eri 0772 33 14 24 oba ku 0702 33 14 24 oba bafuna bulungi nnyo sayidi awo kale kanso sooka obuze ku batulaba sebo tutandikira awo amina abatulaba n'abatuwuliriza mwena mbalamusiza tubeebaza mukulu mayanja nebaza omukisa guno ogumpeebwa okujja okusobola kubaganyako ebirowoozo ate ku channel yaffe eno n'abatulaba mbeebaza mwebale butakoowa mwebale kubanga mutuzzaamu amaanyi mwebale comment zammwe mwebale feedback eza buli ngeri okuba nti tutambulira ddala ffenna esebo kale wetujjidde wano omukulu Ssuuna Ben n'omukyala Nambwayo n'omukulu Kamoga wa Kamoga Properties bafuna obutakkaanya ensonga zino zonna gwe abadde agoberera amawulire zo zigoberera bulungi nyirira n'obutakkaanya omanyi bwe buva naye okuva embereru yabeerawo Ssuuna Ben azze nga ayogera okwemulugunya ku mikutu egy'enjawulo nga gino gye tubeerako naddala okusinga nga alumiriza mwami Kamoga ne Nambwayo okumubba abalumiriza obubbi n'ebirala bino bifaanako bwe bityo naye ne mukufiirwa kwa maama we bamufa kwa maama we mulumbe era yavayo n'akinyikiza n'atuma maama we ajja akole ku bw'atuukayo awabe ensonga zeri Katonda nga wabira mukyala Nambwayo ne mwami Kamoga ku lw'okumunyagulula yega nti bamubba ekyapa kye baagala kumubba embeera gyamu tagitegeera era teyakomye okwo ensonga ze zimu naziddamu ne mu kivulu kye ekyabadde ku makutano eky'ebinyanyanyanya n'abiddamu kati mwami Kamoga we yasinziddeawo n'agamba nti Ssuuna osusse n'amutwala mu bannamateeka abe nga agenda ng'amuvunaana omusango gubayita ogwa defamation era nga Ssuuna Ben ono oba omukulu Kamoga yasema n'amateeka abo aba kusingura tindyebwa and co-advocates so mwe yayise okuba nga avunaana Ssuuna Ben ono ndowooza intention to sue so bye biriwo essaawa zino njagala tutunye ku nsonga eyo era mu kiseera kyekimu tutunye n'amateeka intention to sue kubanda byenye abantu nga bagana intention to sue defamation gaye tukakati tugenda twagala kukuwaabira watukozeko defamation ebiseera ebisinga abantu batiitiira era wabeerawo n'okutya naye ebiseera ebimu abantu tubalugwamu lwa butamanya mateeka nalabyeko naawo omwana omuwala yagavayo n'agamba nti nno kamiliyoni bakusibira mu Amerika eyo oli musibe kamiliyoni nagaa si bituufu omwana asigala ng'alumiriza kamiliyoni n'agenda n'amateeka abe naye namuwabira nabadde endawo nagenza okulaba akatambi nga omwana omuwala oyo namukasa ng'agamba banange nsaba munsonyiwe kubanga yampa amawulire leka yampa amafu mbimenyawo byonna bye nayogera okitegeera now neyanziza mukulu mayanja kyenjaga kutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti olwa technology ensi ekuze ku sipiidi edda ku luli omuntu badde weeffe wetwakulira nze siri musajja mukadde naye wetwakulira ndooza yali wetwabeerera abato media house yali emu UBC ne Radio Uganda kati mwe muze luvannyuma zeddo Capital n'essanyu ezajja oluvannyuma FM stations olwa CBS eze Simba eze ne radio endala zigoberera naye edda yabeeranga UBC TV ne Radio Uganda kati nga TV emanyi n'okuwummulamu nereetamu akantu tu
Mbubezuwera sawa mukageze ekiro. N'emisana ngemanyi okumulamu n'emisana. Olwo nga bagenze mu kyamisana. Bagenze mu kyamisana n'ewomulamu. Kati mu bimpimpi tujja tulina ogenda ku subject matter. Ne mu bimpimpi nti ffe twabeerawo nga ne TV obuTV okumanya omuntu nti akola ku TV kyalinga kyanjawulo. Era nga TV bwegamba nti government era nga ebireetero government bagiwambye. Ebeera radio. Olinga agamba radio nga tebannagiwamba. Kyali kinene okutuuka ku ekyo. Nti eggwanga okugwa bagamba nti nombo yekero bali yagala okuwamba nga ina kusooka kuwamba radio ya ggwanga ne TV y'eggwanga. Abantu baleka bakakasa nti eggwanga liwambiddwa. Era nga ekyogerwa ku TV ku radio gaba mazima gennyini agataliimu wadde okubuusaboosa. Ate bwe kirina okubeera ne leero. Naye ensi bwe zizeekula. Radio kati nyingi ne TV nyingi. Kati generation twagivuddeko. Ne tuserengetera ddala nti kati TV yeno ne radio yeno simu. Kati buli muntu yenna munnamawulire. Ayagasoma n'ataagasoma munnamawulire. Ayatendekebwa n'ataatendekebwa munnamawulire. Kati ensi wetuweeri. N'ekyo tekijjaawo mateeka gafuga mawulire. Wadde olwaleero buli omu munnamawulire. Wadde teyagasoma nti omuntu asobola okwonoonera erinnya mu sekendi emu. Tekijjaawo mateeka ga mawulire. Now, awo tugenda kutuukawo ku mawulire. Kyenjagala okusooka okwogera nti akazindaalo ne kamera bya bulabe. Akazindaalo ne kamera bya bulabe nnyo. Wenkanira ddala obwegendereza bw'olina okuba nabwo bulina okubeera ng'omusajja akutte emmundu. Oba akutte ejjambiya. Omuntu akutte ejjambiya lekyo volaba tokkirizibwa kukwata jjambiya n'ogenda ng'okaalakaala nayo. Oba effumu gwe ng'okaalakaala nayo mbuzi nyina gye nditwala ndijja maka gange ag'egindi effumu lyange nditwala gindi. Era obuuzi bw'ebibuuzo nti olirazaawa. Olizaawa effumu ogenda kufubitaani. Era ejjambiya olina ogisabika. Nole oteekewo embeera nti kyotwala si kya bulabe. Era tolisemberedde kukola kya bulabe mu ddakiika eziddako. Others bakuwaako ng'okaalakaala n'ejjambiya oba n'effumu oba wa bulabe eri community. Kuba tebamanyi kyozzaako. Kati n'amawulire tweyambisa ebintu bibiri. Tweyambisa kamera eno abantu mwe batulabira. Ne tweyambisa n'akazindaalo. Ebyo ebibiri olina okuba omwegendereza ennyo nga bw'olaba bw'oba ovuga emmotoka. Kuba olina mashini ey'obulabe eri obulamu bw'omuntu. Now, omusango gwa muganda wange Ssuuna Ben mukwano gwange twakola ffene ebbanga ddene. Ku Bukedde TV. Ku Bukedde radio. Nakola naye okumala emyaka nga 7. Ne Bukedde tukoze ffene okumala ebbanga ddene nga tuula wamu. N'olwekyo mukulu Suna mumanyi bulungi. Mukyala we oyo gw'ogamba Nambwayo naye mumanyi. Twogera bwogezi twali twogera si nnyo ng'omwami. Kati nja kwogera ebintu bino nga seekubidde ekirala ebyabatuukako nali mbiwulira. Ne saabigoberera nnyo kutegeera ani yakola ensobi. Ne birudde mu matu g'abantu ne maaso g'abantu okumala ebbanga ddene. Kati tulina abantu babiri, tulina omukyala n'omwami. Ne bino bye ngenda okwogera. Amateeka ga njawulo mu ndaba eya bulijjo. Amateeka ga njawulo mu ndaba eya bulijjo. Gatya. Essimu eno ogiraba? Singa ngikubbako otutudde mu ngeri yonna n'engikubbako n'engiteeka mu nsawo n'onkwata nga nfuluma geeti mba mubbi basiba mubbi. Oba mubbi. Kati yendaba ey'omuntu wa bulijjo. Naye bw'oba ogoberera amateeka waliwo bye batunuulira nti okakasa obubbi tunaatunuuliranga ki naki bye bayita ebirungo by'okukakasa obubbi. Tuli ffenna muganange. Tuli ffenna. Mu mbeera ya bulijjo n'essimu mba ngibbye kubanga ngikubye ensawo n'enfuluma nayo. Nene bwe ngenda naye ewaka amateeka gagitwala nti mba sinnaba mubbi. Obubbi bujja butya? Obubbi bujja ng'ekintu ekimu okijje we kibeera n'okiteeka awalala. Ekyo kimu.
Yes. Ekyo mba nkikoze. Essimu njijje weebadde nenjiteeka awala nengenda nayo. Ne olina okukakasa nti mbadde n'ekigendererwa eky'okugitwalira ddala njekomye gwoddemu kuddamu okugifuna. Ate nze nkakasa. Anti gwogamba nti nakubye. Kubanga gwe okugitwala kiba mu ndaayo ne mu ndowooza yo. Gwoloopye mu mateeka obuvunaanyizibwa gwaloopye gw'obuyina okukakasa. Gw'olina okukakasa nti nze nabbye si nze gwoloopye. Era amateeka gagitwala presumption of innocence. Nti sinabeera mubbi paka lukooti lweneekakasa nti ndi mubbi. Nga mmaze nze okugiwa obujulizi obwenkomeredde. Era bw'onkwata ndi suspect nteeberezebwa okuba nti ndi mubbi. Kyebava bagamba nti anaweebwanga beyiro oba bondi. Yes, kubanga akyali suspect. Kubanga naawe wadde gwogamba nti kusagambisa. Yes, nti nkubyeko essimu yo. Ne naawe toli malayika. Tukizudde emirundi mingi naawe oyinza okuba olimba. Ate omulamuzi teyabaddewo nga nze nziba essimu yo. Yes. Bwe bamala okukakasa nti yaggiddwa mu kifo kino n'etwalibwa mu kifo kino. Olina okukakasa nti nabadde n'ekigendererwa eky'okugitwalira ddala. Ng'ate nakusanze ku geetu walinga ofuluma nayo mu nsawo. Ne bwe mba nasuze nayo onkwata enkya ne ŋŋamba nabadde ndowooza yange neyiyo eyange efaanagana neyiyo. Ate era nga cases we ziri nze netwalamu essimu nga ndowooza nti yiyo. Era lawyer ajja kubuuza nti kyali kikutuuseeko omuntu okutwala essimu etali yiye ng'alowooza nti yiye w'ogambira nti yes kiba kitegeeza nti nakino kisoboka omusajja yegitutte tagenderedde. Tukwatagana bulungi. Okakasa otya nti ddala nedda musajja alimba yabadde agibbye ng'agitwalira ddala. 1 yagikyusizza kala. Eno kino yakigyeko kaba n'ateekako ekirala abuzeebuze. Kwabaddeko kya ono navy blue. Yes. Kwaliko kya navy blue. Yes. Naye kati yataddeko ekimyufu. Yataddeko ekimyufu. Ne kaadi yange simu kaadi yagigyemu n'ateekamu eyiye. Oba oyongera okukakasa kooti nti omusajja ekigendererwa. Screen guard yange enkadde yabaddeko yayiyeeko mpya. Era omusajja bwe namugambye nti essimu yange wagitutte yagyegaanye. N'agamba sinagitwalako. Era bwe twakutta oli gwe yagiguzizza. Tukwatagana. Yetugambye ono yagimuguzizza. Bwe twagenzeeko okwazaayo gye twagikwatidde. Kati waliwo ebintu bibiri, conversion ne detinue. Tetujja genda nnyo mu details. Ne olina okukakasa ebyo ebitonotono ebiraga nti yabadde n'ekigendererwa eky'okutwala essimu eyo. Nga sinagenda maaso nnyo mu mateeka gonna oteeka okuba okigenderedde. Yes. Neekuba kutta muntu. Neekuba kutta muntu. Ogumu ku musango ogwogerwako gwa Wolverhampton. Ogwaleeta nti gwaloopye gw'olina okukakasa. Omwami yalina mukyala we. Yes. Mukyala we n'anoba n'addayo ewaabwe. Tukwatagana bulungi. Omwami n'atambula okuva ewuwe n'agenda ajjeyo mukyala we gye yanobera eri bakadde be. Maama n'alaba omwami ne boogerezeganya. Lwaki muwala wange omukijjenya n'ebirala. Ne bayita omukyala aveeyo. Omwami ne yeegayirira mukyala jangu tuddeyo. Tukwatagana bulungi. N'amwegayirira. N'ateekawo n'embeera nti sijja kuva wano paka nga ngenze naawe mukyala jangu tugende. Kati mu bimpimpi awo najjayo omwami ono najjayo emmundu. N'agamba ngenda kwetta. Omwami ngenda kwetta bwe siddayo naawe. Olwalaava ennyingi. Ko mukyala. Sijja kuddayo naawe wantama. Mu butanwa omwami n'akuba ekyasi ne kikwata omukyala. Tukwatagana bulungi. Kyali kiriya. Omwami amusse. Omwami assa omukyala. Naye mu kwewozaako omwami agamba saagenderera kumutta. Teba first degree. Kiba kitegeeza teyagenderera kumutta. Ate ng'etteeka ligamba oteekwa okuba n'ekiruubirirwa okumutta. Yes.
kati beefuuse manslaughter. Kati awava principle egamba nti gwe kakasa nti yamusa agenderedde. Leeta obukakafu. Obukakasa. Nti yamusa agenderedde. Kubanga ono yagamba nti saagenderedde kumutta. Ne badde mutiisatiisa tuddeyo awaka. Mu butanwa essasi ne likola ki? Ne limukuba. Kati katusenvule. Twagala kwogera ku musango gwa Ssuuna n'emirabyo gy'okubanga twogerako. Amateeka nga bwe tunnyonnyodde kiri. Tugambe oli bwakusanga nga mu katale ogumu ku musango oli yasanga ente y'oli. Mu katale nga siyiye. N'atandika ogitunda ng'agiguza musajja waffe wa kamera bamuyitani? Atlas. Atlas or trendy. Atlas or trendy. Kati ente si yange yiyo. Ne tuli mu katale. Wagireso gitunda. Yiyo. Nze nengisangiriza mu katale. Nentandika ogira muzana Atlas. Atlas ente eno ngitunda. Gitunda mpamu sente. Kati Atlas bwampa sente. Gwe gino gy'otusangiriza. Tukwatagana bulungi. Ogamba ndi mubbi mbadde nziba ente eyo. N'etteeka ligamba obubbi okubeerawo ente eyo nteekwa okuba njijje wano weebadde ne ngitwala awalala. Ate sinnagijjawo. Weeri. Kati obubbi bukaluubiriza okubuprovinga. N'essene zennyini obadde tunabazikwata nti mukoze endagaano nti anguzizza ente. Nyiza n'okuba nzifunye. Nyiza okuba nzifunye. Kati ate muba mugenda kumpaabira musango mulala gwa lukujjukujju si bubbi. Kese eba ekyuse. Okwagala okutunda ente okufuna sente mu lukujjukujju. Ne tosobola kumpita mubbi. Kuba kufuna sente mu lukujjukujju. Kufuna sente mu lukujjukujju. Kubanga oli oba omuggyeko sente ze Atalasi. Oli omuggyeko sente ze. Ne gwe tosobola kumpita ate mubbi. Kubanga ente tendava wano weeri wagirese. Yes. Now, byenategereko ebitono ebya mwami Ssuuna Ben ne mukyala we. Yes. Twegendereze nnyo. Kabegwe. Singa okwata Atalasi leka tugende ku maka. Singa oddira omukyala. Owe wange waka. Nini omukyala oyo tukajjewo mangu. Kale, n'omukyala tukajjewo. Gwe bayita omukyala wo. Oteekwa okubaagwa mu biti bino ebina. Yes. Church marriage. Nga wamutwala ennamirembe oba erubaga oba mu church y'abakatoliki bonna mu church z'abalokole mu bipi jaga kitegere church omutwala erubaga nnamirembe oba ku church z'abalokole ekkirizibwa okugatta ekyokubiri ye bannaffe Muhammadandi ekibuli nga wamutwala ekibuli wali ne bamuwoowa ogwo si mulundi gwakubiri ogwokusatu obufumu bwe tuyite wa DC ewa DC civil marriage bwetugende wa DC civil marriage ne batugatte wa DC ogwokuna nga wamwanjula mu bakadde be era ne bakutolera n'ebintu notola n'ebintu ne bakuwa omukyala bw'ataba mu biti ebyo ebina waliwo ekyokutaano kyoleseeyo ekya Nalongo Nansamba kati akulira abasawo b'ekinnansi bo tebakirizibwa gatta abo tebamanyiddwa bagatta byabwe Nalongo Nansamba tayinza kugamba tingaza akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda Jofule oba kale omuntu malala yenna ti twagala tubagatte mu nzikiriza yaffe enzikiriza etteeka terinakijjayo bulungi ku sayidi eyo kubanga enzikiriza y'okusinza abasamize bakkirizibwa mu mateeka mwebali yes bakkirizibwa okugamba nti ku ddiini zammwe zonna nze sirinaako n'emu nze era nsinza misanvu akkirizibwa mu mateeka wabula okugatta ayeerimbika mu kuno okuli tradition okwokwanjula n'amala ate n'agenda n'aregisteringa marriage eyo era na zino church ziteekeddwa nazo genda ziregisteringa marriage yes kati omuntu bw'ateba mu nkola eyo ne bw'oba oludde naye emyaka 7 nga mulina abaana 5 mu 5 aba mukwano gwo era tokkirizibwa nze kunsanga na mukyala wo nga teyayita mu nkola ezo gwe n'ogamba nti onkodde ne mukyala wo ku byonna sirina kye nnaakoze nze akyali mukwano gwange mukwano gwo era tosobola wadde okuntwala mu kooti nze nkutwalayo okuntataaganya
abantu ababiri abakulu okutusanga nga tunyumye byaffe niyo ndagedembe galiyitirivu nnyo sidembe gamba mama tata ne bamba mulina mabana bange bana ne baba 17 ne kusanga naye gamba mama tata gayiza mu dembe lyamu kanchi kwanguyize kanchi kwanguyize bobera ne mukwano go yes nga toyise makuba ago kufuuka mukyalawo tebakulabangako Mengo Manya Lubaga oba Namirembe togendangako wa DC ekibuli toyitangayo ewaabwe tebandabangako yadde ewaabwe tebakulabangako nomala naye emyaka 7 tukwatagana ne muzaala abaana 6 leero lwakumeka leero nga lwakutaano nofuna akaana kakampasa ak'emyaka 2 buno bupetipeti buno bweyise nnyo nokakuba empeta ku lw'omukaaga ku Sande nofa ku Mande amateeka gamanyono ye mukyala nkugambye amateeka tugiro gatunulira mu butuufu bwago ne bwe mbakano kakampasa sikalina mu mwana n'omu tekeetaga kuzaala mwana n'omu nina omuntu wange namuzaddemu abaana bayitirivu nnyo tubikoze ffenna amateeka tegamumanyi gamanyi nga mukwano gwo nesinga mukyalawo era amateeka gamugaanira ddala okuddamu okukyogerako nti mukyalawo kano akaana ke yalaba ku lwokutaano n'akakuba empeta ku lw'omukaaga gwe n'ofa ku Sande amateeka gaagala kano kaana ebiyo birala ng'obadde mukwano gwe Allah neka tugende ku nsonga eno naye oyo gw'oyita mukyalawo kyamanyi Ssuuna Ben baali tebannagattibwa mu bufumbo bwennyini obutuufu bwenteebereza yes bwekiri obuzibu buli nti singa oyina ettaka ly'ogenda okugula amanya ne bagateekako 2 etteeka liba lirekeddeawo okutunuulira mukyalawo oba si mukyalawo limulaba nga patana era mwenna mwenkana kyenkanyi nga bwe mwagatta awamu okuyimirizaawo ekintu ekyo kati ate ownership y'ettaka ownership in common kale bino tujagenda tubinyula mpola etteeka liyinza obutatunuulira nnyo gwe wateekako mmeka yemmeka kubanga ekyapa kyavaayo nga buli kaaba 2 kyovola Ssuuna Ben alina obulumi ku mutima kubanga etteeka likitwala bakita tolling system likitwala nti ekyapa bwe bujulizi obwenkomeredde obulaga nannyini ttaka okuggyako ng'ekyapa ekyo kyafunibwa mu Mankweto waaliwo obubbi obwaliwo tuli ffenna kati ono bw'aba yaleeta ssente ne bw'oba gw'ozireese ne n'ogwa bbaga n'ogamba mukyala ettaka lya miliyoni 5 naye omusajja namusasuddeko miliyoni 10 nawe mutwalireko guno 8 lisiiti eyo n'agireeta ng'eri mu mannya ge nga gwe tofuddeeyo omukyala oba oyo mukwano gwo gw'obeera naye oba lisiiti eyo nejjira mu mannya gammwe ababiri amateeka gaba tagatalisa okutabukira era tosobola gamba mbu yazijjawa ssente era nze nazimuwa amateeka tegabitunuya bwe gatyo era bw'omwongera n'omwongerayo 7 lisiiti n'agireeta mu mannya gammwe mwembiriri aba yongedde okunyweza oba n'agireeta lisiiti ng'eri mu mannya ge yeeka tewali buzibu ne bwe gajja gagange oba gage oba fembi omukono gutera okutuzibirawo amaaso awo muganda wange ogenda bw'omaliriza n'ogamba omusajja katumumaleyo yali abanja mmeka nti 13 ziizo tumumaleyo lisiiti eno neekomawo ng'eri mu mannya gage oba ga mwembi kati amateeka tegatunuulira kisingako awo ettaka galirabira ddala nga lyammwe 2 mateeka tegagenda nnyo wala gammwe ettaka lyammwe 2 kubano bwatuuka mu kooti lisiiti bapa twagula ettaka yagala kuneefuulira njaba nesitugula nga ffenna namuwanga ssente agenda agule ye najanga lisiiti ziriko amanyi kuliko n'erinnya lye
amateeka esebo tegatunuulira nnyo mazima gatunya justice tetegeeza mazima justice tetegeeza obwenkanya tebutegeeza mazima butegeeza bwenkanya tuli fena bwenkanya kati gwe singa nkubbako kano Diamonds Primary School nenkakubbako ka reflector bwe nkakubbako nekizuuka nti nakakubbako ne bwe nakakubbako nange nenkatunda ne kabula oba ne kagwawo gwe tokisi bagamba mu njagala kali kennyini keyanzibako nze kenjagala wano kabaleeta omulemo zakugamba leka naawe abakwemu ka reflector akala nawe iva wano tojja tubeeza wano tuli fenna kakati yaawo kyova olaba muganda nge Ssuuna Ben akukkulumira nnyo Kamoga gwalowooza nti yali amanya amazima tuli fenna kati ate Ssuuna Ben alinga agamba nti omukyalo ono ne Kamoga balinga balirimu engeri y'oluganda bayinga balina oluganda lwesimanyi bulungi ekyo sijja kisimbako nnyo maanyi kakati ebiwandiiko bwe bivaayo ono ekyapa n'akiprocessinga mu mannya g'ababiri tukwatagana bulungi n'akiprocessinga mu mannya g'ababiri nga yeyina defense nti sente ezimu omukyala yazinsasulanga n'okuzinsasula wabeerawo obuzibu okumwekuulamu omukyala kubanga Kamoga mundabe etegereka Kamoga n'omukyala beekubanye tukwatagana bwe kiri on the face of it netekinikali Kamoga akugamba nti nze ono yaleetanga sente si twazikolanga nga zizo era ekyapa n'ekifulumya nga kya babiri kati ze facts zendaba kubanga yebeera defense ya Kamoga kubanga Kamoga munnamateeka kati ayinza obutaagala genda nnyo mu details z'abali ye n'agenda n'ekyo ekiriwo nti ono yaleetanga sente ezimu scenario bwe mba nga facts nazitegeera bulungi zitambulira awo now Ssuuna Ben munyiivu nnyo ddala nnyo nga muwaŋŋambye nti mu kuziika maama mukadde era yabyogera ku makutano era yabyogedde obulumi buba bw'amaanyi naye amateeka tegabitunuulira bwe gatyo gabitunuulira bulala nnyo oba betunuulidde oti gwe gabitunuulira gati bwe kiri kati wali obuzibu kati ate obuzibu obunene obuliwo nti ettaka ligenda n'ebiriko ettaka bw'oba oligula ligenda n'ebiriko bwe kubako emiti nga wano we tutudde gigenderako jannanyini ttaka si byagamba nti kakati nze bannange nkuguzizza ttaka emiti gyange kangisigulemu bwe mutegeeragana osolo gijjawo osolo gigendawo ne presumption eri nti bw'ogula ettaka ogulira n'ebigenderako paka mu ttaka okumala fuuti eziwerako si byakugamba nti kakati umanyi kati wano waliwo golodi wansi awo kuguzizza ettaka ne golodi wange eriteeka weeriri gold abawa gavumenti era gavumenti weezuulira wonna nti olina diamond gold oba ekyobugagga kyonna etteeka lirikiriya ebiba bya gavumenti ebyomuttaka bukyawukanira wokka ne bino ebya bulijjo bigenda ne nannyini ttaka ne fuuti ezimala waggulu okudda mu bbanga katugambe nga wono essaawa yaz'amasannyalaze katugambe oyagala kuzimba kalina naye tetosobola gamba nti mubire paka waggulu eyo si wawo wa gavumenti gavumenti yafunayo ty ekyapa egamba nti ogenze nnyo toyisa mu biro byaffe reasonably wookoma okweyambisa mu bulamu obwa bulijjo gwegala tugamba mwami Mayanja nti waggulu fuuti kasanvu waggulu ozaagazaaki abasajja bazimba wano ebizimbe tulaba basimanya Burj Khalifa era ekyo ndoza mateeka agaabwe mu bire baleka bafunira pamiti ez'enjawulo ne wano reasonably basuubira nti mu Kampala ekizimbe ekisinga obuwanvu kya fulo mmeka nti fulo oba 10 oba mmeka sizimanyi bulungi oba mapeera oba
ekisinga obuwanvu nayo bakubalira ekigere. Yes. Kakati enju eno nayo boddamu n'okola mistakes wakola ku ttaka wadde ono si mukyala wadde mukyalawo n'ogamba mukyala genda ongulire obusa bwa simiti 10 amanya ne gajjira mu zokuva eri gy'ovudde bannange kakati ate kyoba okikonyeeko kati n'ogula siminti amanya ne gajjirako agage ku lisiiti n'ogula emitayimbwa amanya ne gajjirako. Lwaki agula mu mannya ge? N'obeerako ky'ogula kyonna oba mabaati ng'amanya gakola ki? Ne gajjirako ku lisiiti. Ne gajjirako ku lisiiti. Ennyumba eba yammwe wadde gwe ssente gwabadde azimuwa. Manyi gampedde. No, nembulamu obwa bulijjo mamayanja. Singa gw'oŋŋamba ngende nkugulira emmotoka. Nompa ssente ngende ngula emmotoka. Nenjigula emmotoka ya miliyoni 2. Lisiiti neefuluma ng'eri mu mannya gange. Oba kaadi. Gwe tolina bw'ogamba buleke naawe Tegusulwa ajjawa ssente. Ssente ze dazimuwadde. Amateeka tegabira bwe gatyo. Emmotoka eba ya mukulu ono. Tukwatagana. Now, kyendaba mu byonna tulina okwegendereza mu bintu bye tukola. Essebo. Ne mukwano ogw'ekitalo. Badeeka bebe baanabo. Abantu balaba oddira omwana ng'akyali muto n'oddira ebintu n'obiteeka mu mannya ge. Yes. Bw'akwatako ng'obitunda osibira luzira. Tulifena? Ensobi eyo abazadde tuteekeddwa okugikola. Gaa nti omwana wange muwadde ettaka ly'egindi. Oba obimuweeredde ddala. Kubanga bw'aba akyali muto kitegeeza olina okuddayo okufuna olukusa eri kkooti. Ne bw'oba oyagala kutunda. Nga gadiyani kati bakuwa olukusa olyoka otunde. Ate ng'owadde n'ensonga ezitegeerekeka. Omwana n'azitegeera oba omukuza abalala. Omwana n'azitegeera. Taata kamuleke kusinziira bwe bannyonnyodde. Oba ensonga ate ensonga eteekwa okuba erina bweyamba omwana. Ng'erinamu bweyamba omwana. Mu kutunda kwo. Nti njagala mujje mu ssomero lino muteeke mu ddungi. Oba omwana ndwaddeko sirina ssente zimujjanjaba. Singa omwana akalambira nagamba ntaata nze nedda. Ate nno bw'aba akuzeemu kabaka weddemu nga wezze 18. Olina munoonya n'omufukamirira. Oba namubbi kubanga n'ettaka si liryo. Tetusaka mukulu mayanja n'ebintu twogera ku mateeka. Si byakugamba nti nno nti kati mwana wange neefudde ettaka linakuwa ndikuggyeko nina byenjala odikozesa. Oba namubbi wadde mba okuggyako essimu era wakwatyako wonna ng'olisalimbiramu. Amateeka nga mazibu nnyo. Poliisi yeeramula. Era ogenda eruzira. Kyekimu ne mukyalawo oli omutuufu gwe nannyonnyodde mukyalawo omutuufu. Ow'empeta. Tokkirizibwa kutunda ttaka nga tomutegeezezza. Ne baba ku lisiiti taliiko ne ku kyapa. Ne bwaba taliiko. Olina okumutegeezaako nti mukyala wange Joan ngenda kutunda wano. Kye bayita family home. Bw'aba agaanye sikkirizibwa. Totunda wadde okoona wadde okulisongamu. Nadde eri ya family home we mumanyidde ddala nti mumanyiddwa ge maka ga mwami Mayanja ne mukyala we. N'ebirala ebigenderako nti n'olusuku luli lwe lubayamba okubaliisa. Wabula omukyala wakkirizibwa okuba n'ebibye nawe okkirizibwa okuba n'ebibyo. Nadda byeyakusanga nabyo. Nawe byomusanga naye. Era na bino biweegulidde naye nga si family home. Bw'oba n'ettaka eddala nga liri mu mannya go nga si family home. Ebibyo ebyebbali. Era nga talina bwanajja kunnyonnyola kooti nti omusajja ankanyoze wabweru n'abaana tuddewa. Tukwatagana bulungi. Ebyo okkirizibwa okutunda. Ne wano wali amaka nti amaka ga gundi gali wali. Tokkirizibwa era oyo agula aba aguze empewo. Si ku mukyala yekka saagala otye. Ne kufa abaami. Ne kamutanda omukyala n'owasa omukyala nga mugagga. Ngaze empasiza omukyala alinamu. Ne kamutanda n'atunda nga takutegeezezza agula aba aguze empewo. Ate omukyala namusanga n'ebintu bye. Ne family home yo etwalibwa nti yammwe babiri. Namusanga n'ebintu bye. Ebintu bye tugenze tuwasiŋŋanye.
ansudde mu guyumba gwe ku kitaka ekyenkana wano kuliko ennyumba amatiri bonna wemubeera wetubeera omanyi nti Mayanja ne mukyala we omugagga naggagga we babeera bwe bukeera ku makya nagamba nti nsaleko ekintu kiri nkitunde nga taŋŋambye takkirizibwa aguze oyo aba aguze empewo ate ne bwakkiriza nti nzikiriza ne looya weeno n'agamba nti wadde yakkiriza tewamuwadde mukisa kwebuuza ku bantu bakkiririzaamu ne balooya be ne bamuwa ebbaluwa era buba bukeeredde kubanga kitwalibwa nti wamuguyaaguya n'omudyekadyeka n'omufumbirira omukwano ogwa lubaluba ogw'ekimmemmette n'omukozesa ensobi era ateeka okuba nga alina private opinion independent opinion gye yagenze mu balooya be n'abeebuuzaako ne bamuwa ebbaluwa nti mukkiriza atunde naye omukisa gw'obeera nagwo kwe kumuwaliriza ng'ensonga zitegeerekeka osobola okuddukira mu kooti nti njagala kutunda ne mukazi agaanye nga zitya mutabani waffe omukulu yalwala agenda kufa mutwala India njagadde nsaleko ntwale mutabani wange ajjanjabibwe mukazi agaanye ate okusinziira wakiri tusigazaawoko muwala waffe agenda kusoma agenda Makerere naye tetulina fiizi ate amazima genyi tetulina fiizi n'omukazi tasobola kikakasa tulina fiizi mbadde nsaba ntundeko omukazi agaanye kooti esobola kiyingiramu negamba nti nedda ogambye ogenda kutunda fiizi z'abaana tukwatagana kati wali mu kuzitemako zigende butereve Makerere kubanga kyogambye kyoyagala nti bwetutunda bwe tutibappa kuzitula direct kwa account zigende kwa account teri kubuzabuza kanjira nzitereka abaka ziteko wa manerinda zizaleko nedda kati ndowooza story ya Ssuuna Ben sagala gyogerayo nnyo ekisooka bombi mikwano gyange Ssuuna Ben mukwano gwange n'omukyala tumanyiganye saalyagadde ne Kamoga mmanyi ng'omuntu ku level personal level naye ndowooza byennyonnyodde bisobola omuntu okubiyambisa nga bwa okubeera omwegendereza ennyo wakati mu mukwano katugende ku nsonga ey'okubiri eya mwami Kamoga okuwaabira Ssuuna Ben defamation. Defamation kitegeeza omuntu okwonoonera erinnya tukwatagana mu bantu b'owangaaliramu ne batandika okuweebuula okulaba ng'ekitagasa okulaba nga towera ne kikuleetera ebizibu okuba nti bakyasobola kwesiga kuwa bizinensi era taliko kuyisaamu amaaso nga tebakyasobola kuwa kitiibwa era kikuleetera okufiirwa ng'omusajja defamation eyogerwako ebeerawo ddi ebeerawo mu biti bino bisatu abantu balina okwawula defamation ne baawula ne slander ne baawula ne kibayita innuendo biri ebigambo bisatu naye lwakuba abantu boogera nnyo ku defamation yokka naye katwogere ku defamation kitegeeza nti wapublishinze oba wayogedde ebigambo ebigambo ebyo bye wayogedde bya bulimba si bituufu 2 wabyogedde n'ekigendererwa okukkakanya okulabisa omusajja ono erinnya lye lifa oba omukazi alekerewo okuweebwa ekitiibwa mu community ng'okigenderedde kyakusatu wabyogedde tojja gamba mbu tewabyogedde wabyogedde 3 tewabyogedde mukaama wabyogedde mu bantu abasoba mwomu tuli fenna saabigambye gwe kennyini kubanga bwe mbigamba gwe kennyini teba defamation nga tewali mulala aliwo
oba tubyawula singa gwe njagala kwononera linnya nti oli musezi ng'ekyokulabirako ninzija ngamba gwe Mayanja nti Mayanja oli musezi mba siku defamings teba defamation nga tewali bulala aliwo wateekwa okubeerawo omulala asukka kuffe eryokeetu waliwo defamation one ekyo kitegerekesa bulungi two nteekwa okuba nabyogedde nga kyamazima ddala babyogedde 3 nteekwa okuba nabyogedde n'ekigenderwa nkutatanira erinnya 4 nga nkyogera nga si bituufu nga ate ekimanye bulungi si bituufu tukwatagana ekirala nga mbyogedde ku ggwe era nga nze abyogedde kati bw'omala okukakasa ebyo omusango gwa defamation gumubeera mu vvi guba gumunywezezza bulungi nnyo guli mu vvi guba buli ki mu vvi yes now defamation bwekuuka mu vvi osobola okutoola engassi mu civil courts civil procedures naye ate gusobola okubeera criminal n'osibwa emyaka 2 ogwa defamation osobola okusibwa emyaka 2 n'engassi n'ogitoola okwonoona erinnya ly'oli yes naye sayidi eno eyeewozaako egamba etya defense za sayidi eno zigamba zitya zigamba nti bituufu birina kwogeddeko bituufu si bya bulimba bwe mba looya wa Ssuuna Ben defense kikyenina nti byenkwogeddeko bituufu olina obikakasa nti bituufu bw'oba olemeddwa obikakasa nti bituufu waliyoleke kuba sayidi eno ejja kujja nti si bituufu ne risiiti ziizino ono gwogamba nti twekobaana ate twekobaana ddi yasasula ne ku risiiti kwali emu ku defense gwe gamba nti byena mwogeddeko bituufu eyo defense eyokubiri waliwo expert opinion yetya olinga mukugu waliwo obanga ebola ng'oyo oba covid-19 omusajja najagamba nti bannange omulwadde wa covid-19 afaanana bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati kakati gw'ogamba otya nti yabadde nnyo agamba ggwe kuba kyayogera kya bukugu yes era kati guweezodde nti yegwe n'ekyabukugu era kati ojjewo ndio defense endala oli asobola okugamba nti public interest public interest kankugerezeeko mugali tonyiiga abatulabaire bagezako nti Mayanja tukooye olina siriimu ogenda abaana baffe boonoona mutabani wa muwala wa Atalasi muwala wa Tegusulwa mutabani wa Gugundi wonna ng'omusajja yakyogeddewa public interest ne banagenda mu kooti gajja kakasa ne bavaayo yamusiigooli oba oli n'agamba nti omusajja mubbi yebba gundi nabba gundi ne gundi mumwegendereze ettaka siri lyagenda babba mumwewale agenda babba nga yabadde yakyogera mu public interest yes era bw'atuuka n'agamba nedda omusajja ddala mubbi yebba gundi ettaka debba gundi ttaka nabadde ni public interest omusajja nga amaze abantu okubabba kooti tesobola kukyuka kugamba nti nedda wamwonoonedde erinnya kubanga kiba kituufu ate oba kyebagamba kati katugeze nti singa mbeera onkozeko akabi oba onvumye oba obadde nekyanga kyewabbye nga n'obujulizi bwe buli n'enkukuba bwe nkukuba kooti ate ekikadde kyekitunulira etya ate kale emisango giri ebiri nogera n'ompaabira ate emisango giri ebiri nakubbye ne nawe wankubye tokkirizibwa kunkuba musango walinange sikkirizibwa kubba kati gulye gukubba gwina ogenda maaso nina gwokunkuba nagwo gwina okuka nawe mubbi kati wali eri kale wadde nze ndi mubbi naye okkirizibwa okundaalaasa lwaki ontwala mu mateeka nga tondaalaasizza anti kyengezaako okugamba omusajja agambye wabba ettaka lya gundi nobba erya gundi nobba erya gundi kituufu nalibba kati Atalasi ate naye oyagala kumubba
akulabye oli ate otwala atalaasi muwala bajja ngenda muguza ekisambu kyeri wansi sajja akkiriza koti ekubuuza nti gweyagala kumalawo kyalongo kibba bombi kumalawo kyalongo kibba bombi mbolokuba omusajja akwonoonera erinnya singa baleeta obujulizi seba omulamuzi yabba mayanja musango ne gumuka mu vvi nabba tegusuulwa ne gumuka mu vvi yabba sendagire yabonna nga babbira ku ttaka nabba ne nabiryo nga omusajja atubazeewo bwe nalabye atalaasi nga baserengeta atalaasi ne mugamu musajja mubbi agenda kubba eba public interest tukwatagana sikwonoona linnya now katugende ku intentions to sue intentions to kitegeeza ki intentions to sue kitegeeza nti basooke bakutegeeze ku nsonga ezo nti bagenda kuwaabira era bw'oba owandika intention to sue oteekamu ne byolowooza mwami mayanja wakola kino na kino na kino bw'oteetonde mu nnaku 14 tugenda kuwaabira mu kooti oba mwami mayanja obanjibwa ssente zino na zino na zino bw'otaazisasule mu budde buno tuli fena ogenda kuba tukutwala mu kooti now intentions to sue lwaki bakiteekawo 1 butamalira kooti budde kubanga oyinza okuntwala mu kooti ng'omanya miliyoni zo 5 ne tuyita mitendera paka mu kooti nentuuka mu kooti ne ŋŋamba nti niye bannange sebo omulamuzi tutuuse tutya wano mayanja mbanja sente era nzimanyi ne mubuuza atalaasi bulijjo munoonyozi musasula simulaba nkuba amasimu ge tegaliiko era ne sente ze bulijjo mpita nazo wano ne bw'oba ng'obadde omwekweka bulijjo munoonya mukama ngezo obulamuzi gaze nga bwondaba nze ddala nnyinza okulyaza amaanyi ate yenda mukondomi wange tulidde ffenna kakati nga sente zetwala kati eyo komedi gwe beewala tukwatagana kooti oleme gireete oleme kumalira budde bwa kooti babe nti bakutegeezaako dda nga tokyalina katemba oba okugamba nti niide bannange mayanja agamba nti amanya miliyoni 5 n'okuntuusa eno nze nange nga mumanja 8 era namugamba dda mpa 8 gwange nange nkole ki tukwatagana ne mukole ki bayita set off ne museto nti kati gwe musasula 8 n'onaakudde nti mukulu mayanja 8 ogumanyi nti ngumanyi nenjaze muwaazi no tezaali zange kati nono naye naateekayo counter claim nti wadde amanja 5 ninange mumanja 8 tukwatagana oba oli ayinza okuba yeerabidde oba mu ngeri yonna kuba omuntu sajja atuuka mu kooti n'agamba leka naawe nti andeese wano nti simusasudde leka naawe sente kyagamba tayogera na mukyala we anti essajja lino eryagala okunyaga liraba ebintu bitabuse liyinza okuyita ye awaka naziteekayo mukyalawo nazirisiivinga nga lijja mu kooti nga mu kooti ya mande ate gwe n'otamanya otuukira mu kooti n'agamba mubuuze mukyala we sinoba saazimuwa yesayininga ne wano kyasaba omulamuzi alimba yakazire teyezimpadde naggulo teyazikuwadde eggulo kati ate mu kimye ekyo wano kati mu kimye eki oba azimpadde tuyingira awo kati kooti eyagalira ddala ekakasize ddala nti ofuuse mugyemu eryoke gukusalire bulungi nga lefali bwatava eri mirundi kisinga kuwa red card asooka kwogera naawe bwolema naakuwa yero red card neryoka eroma kati intentions to sue kiraga emirundi egisinga nti oyinza kati oti oyogedde kya mwanyinaffe namukasa ku nsonga za kamiliyoni n'avaayo ng'ali redde okwetonda era akiryalinga eya ekyo kiba kimala okugyeko ng'oli asigadde okulemerako nnyo ebimu ku birungo bya defamation kugamba nti obadde okikola entakera nti neruli wajja n'okikola ne weetonda ali n'okiddamu kulumberwa ganaafa wakyogera ne tusinkana mu bbala ne nkusangiriza ng'era obyogera gye bansalira eviiri bagambye nti nasanga waakavaawo ng'onfudde era emboozi ate era ne mu kwanjula
era wakyogererayo wali ne bannamuju ne bagundi era ng'obagamba nti kwegamba gw'ogufudde mulimu kugenda ng'ottattana linnya lyange naye omuntu ayogeddeyo olw'olumu ekkooti eyinza okitwala nti yalemeddwa oba yacamuka byeyogera teyabikkiririzaamu era bwe yabyogerawo teyabiddeŋŋana kati yeeyo defamation kati gye ne badde njagala okunnyonnyola ye inwendo etegeeza ki gwe bw'ova eri n'otagamba mu Innocent Tegusulwa ne n'ogamba nti waliwo ekisajja kibbi kikwata abakazi n'abaana tukwatagana kiwanvuyirivu kiti muwanvuyirivu yeyambaza sapule ayambala esapule yakolako ku Bukedde yeefula nnyo omukatoliki wanuupu oba otegeeza nze yabeerawo ng'aweza mutwe gwe si mwavu wadde toyogedde linnya era inwendo nzibu nnyo singa wandiika ng'oyonoona erinnya ly'omuntu ekisajja ne kivaayo ekyo ne kigamba ssebo nze gwe yabadde ayogerako yagambye wakiwalaata yagambye mweru yagambye mumpi yagambye nti ayogera nanaagira era yagambye mukatuliki yagambye ava Masaka ekisajja kiyinza okulema okwekuulamu wadde sikyo badde oyogera naye kasabye baga wayogedde nga byennyini byebikiriko ekisagamba atatanya erinnya lyange lyonna ku kyalo sikyalina wenywa mazzi sikyayingira bbaala ku kyaki buli omu aneewala nagaze ne mu kyaki buli omu akatebe n'akasitukako andiyirire naye nga ekisajja mutuufu siwadde oyogera ekisajja kikiwadde oyogerako naye ekisajja ne kireeta ebisaanyizo byonna bye wayogeddeko nga kibirina era ekkooti egamba naye kaakati oyagala omusajja ono akola atya kuba byonna bye wayogedde byonna abirina okugwekuulamu oteeka okuleeta ensonga ng'ezitowa n'oleeta oli gwali weyogerako naye bw'omuleeta naye n'akutabukira anti naye bw'omuleeta era nekkooti esobola okugamba omusajja asobola okugamba kati nze nvuddemu ntya kuba nange erinnya lyange lyafudde buli andaba agamba yenze kati nkikole ntya ssebo omulamuzi tukwatagana bulungi mu bimpimpi bw'oba oli kazindaalo oba ku TV byoyogera akakasa nti osobola obbisimbako amannya ekitali ekyo damage gy'oba otadde ku munno nzibu era ekyo ngenda kijja mu ddiiro nga ŋŋamba nti omusajja yagenda nayogera ku munno ebigambo n'alyoka amusaasaanya ku kyalo kyonna nga bw'atunda emigaati egitawera bizinensi yo lineefa bagenda mu kooti omulamuzi ng'onaagamba mu nsonyiwe saamanya biki omulamuzi n'amugamba ekintu kimu nti kyoba okola genda ofune enkoko omulamuzi oli n'agifuna n'amugamba nti kakye tuba tukola bw'oba bimala ogifuna genda ku kizimbe ekiwanvu ennyo ku lusozi oluwanvu ennyo nga kibuyaga akunta otandike ogikongola enkoko yonna ogikongole ogindeetere oli n'agenda ku lusozi kibuyaga afuuwa olusozi oluwanvu n'agikongola yonna negwako ebyoya n'agireetera omulamuzi omulamuzi n'agamba nti ogireese nti ngireese kati n'agamba nti bw'oba ogireese kati nkuwadde ennaku 3 gende ondeetere ebyoya byonna bye wakongoddeko bindeetere wano musajja namugamba tekijja kusoboka nti ate lwaki tekisoboka mbwa nti empewo yabitudde wonna nti ekyo ng'empewo bwe yatutte ebyoya by'enkoko byonna n'erinnya lyo no walitattanye kati buli omu buli kasonda kawansi buli omu bw'atyo omusajja bw'amutwala wamukoze bupenyo lwekyo olina okumuliyirira erinnya lye n'okumwetondera ate mu lujjudde ndowooza biweddeyo oba waliwo akantu akantabula omutwe omanja ssente zo ng'anya okukusasula kalugeze obukadde 3 ontutte mu kooti omulamuzi mugambye omulamuzi mbadde sinawo bulungi ssente naye ndi mweteefuteefu okumusasula omulamuzi n'agamba nti kale oba oli mweteefuteefu okumusasula onaamusasulanga mmeka
kati nze nezija nkawaŋŋamula tiseba omulamuzi nti onaasobola mekanga nezija nkawaŋŋamula tiseba omulamuzi nja kusobolanga emitwalo 2 buli mwezi. Ekintu ekyo lwaki kibeera bwe kityo? Akyangu nnyo ekyo nti omuntu n'obanga omubanja miliyoni 3 nga bekugambye gwe nogamba tojja muwangako emitwalo 2 buli mwezi era n'omulamuzi nakkiriza ekyo. Omulamuzi atunye ekintu kimu osasudde era ziweddeyo oba otya naye osasudde era ziweddeyo. Tuli kumpi nagamba mb'ogaana ebinusu ne ssente enkadde. Omulamuzi tatunulira ebyo agamba binusu oba bya miliyoni 5 bibyo bwetibye. Omulamuzi ekyamazima yaleeseeko naye obusente byalese bukadde nnyo. Gwe kyolina okakasa kooti olina okakasa kooti nti alimba. Omusajja ffe atukwate kamera omulaba atalaze nti alimba. Oyo alina ennyingiza endala esingawo awo. Alina amayumba g'abapangisa wali ajjamu obukadde 5.5 buli mwezi. Alina ne takisi 8. Lwaki ansasula mu ngeri bwetyo? Kati omulamuzi amala n'akyusa. Niyo lisinga akakasa nti sirina mulimu mulala gwonna nga bwondaba wano. Ssente zejja okusobola okufuna zeezo. Gwe n'olemererwa okulaga nti alina enfuna endala. Neziba miliyoni 10 ng'omusajja ajja kuwaako 10,000 buli mwezi azikuwa. Kubanga kati gweyagala omulamuzi amusajja amukole kyamutte. Gweleeta obujulizi nti alina obusobozi obusukka mu 10,000 buli mwezi. Gwe bw'oleeta kuba gw'ogamba mbu akusasule. Lwaki ogamba akusasule ssente azimaleyo? Lwaki? Kubazanga bano zizo naye kyegamba kati obusobozi yagamba tabulina. Talina busobozi. Asobola 10,000 buli mwezi. Paka miliyoni 10 zirigwayo. Kati gweleeta obujulizi nti omusajja obusobozi abulina obusasula zonna obusasulamu emirundi 3 zonna. Abulina. Omulamuzi awo ekimwanguyire kasita obuleeta nti ssebo amayumba wali agalina. Gabapangisa alina ne takisi. Ate omusajja ono ayingiza na wano. Awo kiba kiwedde. Kiba kyoli omulamuzi ng'agamba leka naawe tova mu muzannyo. Musajja musasule ssente ze miliyoni 10 sooka muweeko 6 kati wano mu nfu. Muweeko 6 zino endala mu myezi 2 obenga ozimazeeyo. Kuba kooti yeetunuulira bwenkanya. Omusajja tazirina kati gweyagala mwagala kumutta. Agambye tazirina. Ebbanja talyegaanye. Ayogedde ky'anaasobola. Kati kiri gwe ogamba nti nedda ezo zaagambye obusobozi abulina obusingako awo. Ge mateeka bwe gali malungi naye ate mazibu nnyo. Gajja gakola bwe gateekwa kuba sayidi zombiriri. Kwegamba singa bukeera ku makyo oli ne bamuweereza intentions to sue. Tana kutya nnyo gamba nti ate banenfudde bansibye bantu temukomera. Anti ebirimu kati gwe gizitwala ewala oyawo abaddemu. Nti otutiisatiisa tutwala mu kooti. Ninaffe tukwetegekete tukuliize ssaawa yokka gye otubuulira olunaku na ssaawa na kooti. Twambalagane tulabe. Twambalagane. Bagiweerezaako mukwano gwange lumu nakatadda nga Kampala. Yaddeyo Masaka. Anti nfudde bannange leo bamaze okuba omusango gw'omanyi waguddiza ddala. Kati bw'otandika okukola ki? Okutya ennyo okutuuka ku ekyo. Kubanga omusango gw'ogimanyi waguzza. Ate olina defense. Kati oba bukeeredde. Kuba buze kubonaabo. Kubanga omusajja agambye sasula mu budde bwe butasasudde mba mugenda kuweerera ennemba mu kooti. Tubadde ne topics endala 2 naye tukozeeko emba ne mutusaasire. Obudde bwebu. Kati tuwumulemu katono. Ina tujjajjibwa mu episode akaddako. Kale toyinza tweyanzeege webale okutuwa emboozi badde nnyuvu nnyo. Naddala ku nsonga z'amateeka nkakasa nti nno ng'omuntu ali atulaba olina kyotegedde olina kyoyizeemu. Ate ala simba nsaba kumpeerezaako ku nsawo yange eyo. Ssebo tulina emmisa wiiki ejja egenda kubeera ku Christ the King ku kwekerezya ya Yezu Kabaka. Awo tugenda okubeera awo era ssebo emmisa tujja kugibeera mu butereevu nnyo okulaba nga ensonga tuzitambuza bulungi. Nabadde ne kaadi wano naye zengezaako okulaba manyi nagenda nenfuna ensa ssebo amina omulimu gwa Yesu Kristo sawa butajja. Kakati egamba nti para PARA patriots
Remembrance Association Uganda ekibiina mujjukira bamwoyo gwa ggwanga okujjukira n'okusabira bannademokrasiya Dr. Andrew Takome Kayiira n'omuteerabirwa Ponsiano Kafuuma Sebo Nyabo ekibiina mujjukira bamwoyo gwa ggwanga Patriots Remembrance Association Uganda para ne Democratic Fraternity Uganda defuga bikuyita mu misa eyokusabira abagenzi Dr. Andrew Takome Kayiira n'omuteerabirwa Ponsiano Kafuuma era n'okuba ku mboozi ebyafaayo byabwe. Misa egenda kubaawo ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 6 Maachi 2025 essaawa 4 ez'okumakya. Egenda kubeera kwekereza Yezu Kabaka Christ the King mu Kampala. Emboozi ebyafaayo byabwe ejja kubeerawo oluvannyuma lwa misa osabibwa okutegeeza abalala n'okukuuma obudde bawummule mirembe. Kakati kwongera kumanya ebisingawo bano okuwuliziganya Mwami F Kabuye aliko 075 245 ali wano Uganda. Mwami Kakeeto aliko 070 4 783 ne Mwami DF Lubalama ali ku +44 7 40 47 79 453 obane obo mufuna bulungi nnyo side yawo. Kale nosaba bana Uganda n'abantu mwenna tugende tujjukire bamwoyo gwa ggwanga bano tubajjukire era mu misa yabugenda okubeera nga bunkutegeezezza ennaku z'omwezi 6 Maachi that is next week ku Thursday ku Lwokuna wetujja okubeera awo guno omwezi guno gwennyini ogwokubiri gujja kuba gwakusatu obutungidde ogwokusatu. So tugende tubeerewo mu misa eyo mu budde obwo nga bwe birambikirwa. Tujja kubeerayo tukwasiganye ensonga ezo. Kale toyanzeege akkiriza tukulekerere wano tukwagaliza akaseera kalungi. Kanso tukwebaza ssebo kulwokutulambika mu nsonga z'amateeka ne byonna n'enteekateeka zonna. Sebo tukwebaza era tukwagaliza birungi byereere. Sebo katukwerekereze. Amiina. Nange neyanziza tubagaliza akadde akalungi era tubagaliza mirembe myereere. Amiina.